Media Choice Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Wano wennyimiridde ndi mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eriyitibwa Buddu. Buddu lyerimu ku masaza agegatta ku Bwakabaka bwa Buganda mu ddeeyo era nga lyalina olulimi lwalyo oluyitibwa Olupooke. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssebufu wange Ronald Frederick Kimera Mutebi owookubiri yalamula. Bw'okuba entanga 3 n'obuuka ekiyitirirwa kino oba ogudde mu bukama bwa Kkooki. Ekipande okiraba ne bikutangirira welcome to Kkooki Kingdom, obukama bwa Kkooki ne bukutangirira. Ekigambo ekyo sinaba kutegeera kye kitegeeza. Ndi eno mu Buganda nziza okuzuula ensonga. Erinnya lyange yenze Ssaalongo Kanka Kapita, njawulo okunoonyereza n'okuketta. Kino kye nziza okukola kiyitibwa kunoonyereza kwa mawulire, kiyite investigative journalism, abamu kye mu confusinga n'okuketta. Mbawo okusuubiza kwange nti wengenda okuviira eno zaalibanga ensonga zeno tezijja kuggwa naye atiisiti mujja kuba mutegedde. Abeeno balowooza ki? Kasita nsala wano n'ennyingira eri mba nnyingidde mu Kkooki. Ebibuuzo byange likyali ssaza lya Buganda oba kati obukama bwa Kkooki. Nsonga ki abakulembeze baayo naddala omukulembeze waayo ow'ennono Omukama Kamuswaga oba owessaza Kamuswaga ki nsonga ki ezaamuleetera ensonga eno? Eno y'ensalo oba si y'ensalo? Nsonga ki eziri emabega w'okuteeka ekiyitirirwa kino? Newankubadde ntonotono muba muzimanyi. Nzikiridde mu Kkooki okusobola okutegeera n'okubategeeza ensonga, okulaba abakulembeze b'abantu baayo balowooza ki. Bwe nnaamala obbikuŋŋaanya bye munaalaba ku kamera ne bye mutaalabe, nange nja kubawa endowooza yange. Bye bye Buddu, welcome to Kkooki, obukama bwa Kkooki. Bwe weetegereza ekiyitirirwa kino, wano wendi ndabibwa butereevu. Ekiyitirirwa kino kiriko kamera nnyingi, kamera enkessi ziyite CCTV. Waliwo ezitunudde mu miti, waliwo ezitunudde mu miti, eriyo ezitunudde buvanjuba n'ezitunudde bugwanjuba, eriyo ezitunudde gye tuva n'ezitunula gye zitulaga. Bw'oba ova Buddu zikulaba, bw'oba ova Kkooki zikulaba ng'ofuluma ate era ng'oyingira. Nsonga ki ekulabisa ng'oyingira? Lwaki zo weeziri? Ku lwa Media Choice Television, Ssaalongo Kanka Kapita, ngenda kusimbula e Buddu ate ensalo nyingire e Kkooki. We naaviire Kkooki, ensonga zaalibanga teziwedde naye mujja kuba mutegedde lwaki tusala ensalo okudda ku kiyitirirwa nga tugende e Kkooki.
Senga nakyo ku Bata yesenga w'abakyala eyeegulidde erinnya mu kuzzaako amazina amasanyalaze. Talemu nsonga z'abakyala zonna. Atereeza ekisenge kyo naawe ne weewuunya. Akomyawo essanyu eritagambika mu bufumbo. Gw'anoonya omukisa mu byenfuna n'okuweebwa. Mweyune senga nakyo mumuweereza abaana bammwe ab'obuwala abatereeze. Amukuddiza awedde. Ebintu bye byonna biri nakyo. Alina emmumbwa z'embuto n'ekyogero ky'abaana abawala eky'emikisa. Ate mmwe ab'ebweru ebikolo byonna abikutuusaako wonna wooli. Omugole nga tonnayingira bufumbo sooka wasenga nakyo. Byonna byakozesa abinoga wano eno ku ttale. Ate mmwe abaliko ebisiraani n'olutwe abakolerako ddala. Senga nakyo asangibwa Namasuba ku Bata ku kizimbe kya Hajjati Halima Kyeyune waggulu ku mwaliro ogusooka. Oba mukubire ku ssimu oba ku bubaka ku WhatsApp namba 0722386666. Ate teweerabira nti ne ku baana abalenzi ayinawo kojja agenda obbasomesa n'okubatereeza. Yesenga nakyo wali ku Bata. Bw'ojja mu kitundu ky'omu Kkooki olaba ebintu bingi. Eno gye ewali obukama bwa Kkooki. Omusajja gw'olaba avuba oyo y'emu ku by'obugagga oba gy'emu ku mirimu egikolebwa mu kitundu kya Kkooki. Mu Kkooki eno yennyini mwensinzidde njagala okubategeezaako nazze okusobola okuba nga ntegeera ensonga ez'Obwakamuswaga. Kituufu ddala Kkooki ssaza likyali lya Bwakabaka oba kati bukama bwa Kkooki. Z'ensonga ezatuleese. Oluvannyuma lw'okuyita ku kiyitirirwa olaba ebintu bingi omuli amazzi, omuli ennimiro, omuli ebintu byonna ebigaggawaza omuntu. Obutonde bw'ensi bukuumiddwa bulungi mu Kkooki era nga ndowooza kye kimu ku bitundu ky'osobola okuyitamu nga kirimu emiti egiyimiridde. Abantu bakola obulimi. Mulimu ebifo ebyabateebwawo abakulembeze naddala omukulembeze ow'ennono muyite Omukama wa Kkooki oba bw'onaaba nga nnyinyoyoddwa kuba kino kitundu kisooka Kamuswaga wa Kkooki. Mazima ddala nga sinaba kugenda eri mu kitundu kino ekisooka nsaba okukutegeeza nti Kkooki eri mu disitulikiti ey'Erakai mu masekkati ga Uganda era Kkooki eteeberezebwa okuba nga obugazi bwayo eri mu square kilomita 1592. Eno nno ng'eteeberezebwa okusinziira ku bibalo by'abantu oba giyite population census y'omwaka 2020 nti erimu abantu 317,070. Kakati nange nazze ne crew yange bw'obeera nga baabalirira 317,070 gattako be nazze nabo kaneegatteko omu kuba nange nnyingidde Kkooki. Ekitundu kino kisinga kumanyikibwamu ebintu bingi nnyo. Abasinga mulina kye mumanyi nti Kkooki eriyo bano. Kkooki eriyo bano n'ekiyite the land of amachwachwa. Ensi y'amachwachwa oba ettaka ly'amachwachwa. Amachwachwa kye kimu ku kigambo kye nakasooka okuyiga mu Lukooki. Ekigambo kino kitegeeza amagezi, amazaale. Nategeezeddwa bwe mba nkyogedde bubi nannyonnyolwa abakulu mu kitundu ekigenda okuba nga mukiraba ekiddako. Amachwachwa ye magezi, amazaale. Mu Kkooki eno njagala okubategeeza ekitundu kya Kkooki kikolebwa ebitundu ebyenjawulo. Kankuyiseeko ku maapu y'ekitundu kino. Kkooki weeyitira lyeri mu kugabadde amasaza ga Buganda nga sinajja kukola programu zino ate olaba ninye wabaawo ensonga ebeera eyesimba. Nga bw'olaba ku maapu eyo ebitundu bino nga biyitibwa balinayo ekitundu ekiyitibwa Byakabanda. Byakabanda waliyo ekitundu ekiyitibwa Ddwaniro, waliyo Kaakyera, eriyo Kagamba, eriyo Kiziba, eriyo Kyalulangira, eno nno nga sub county namba, eriyo Lwamaggwa, eriyo Rwanda, Ssaako ne town council y'Erakai. Eyo no town council ejjudde. Wano we tuyimiridde tuli ku nnyanja eyeereeta yokka gye bayita ennyanja eyajja nga balaba oba giyita ennyanja ya Kijja ne Balola. Wensinzidde baweereza ekitundu kino ekisooka. Njagala okubategeeza abantu b'omu Kkooki bantu bakozi nnyo. Bw'ojja eno mu Kkooki njagala okureflectinga nga ngenda okunnyonnyolwa. Saalyagadde Bwakabaka bwa Buganda kufiirwa kitundu kiyitibwa Kkooki olw'ensonga. Nze bino bye nnyonnyola birowoozo byange. Ekindeese mu kitundu kino n'okwagala okumanya eki ekireeseewo okutuuka okuteekawo ensalo
mu kitundu kino eky'Kkooki eriyo radio eyitibwa Kkooki Broadcasting Services. Bw'oyingira mu kitundu kino otandika okuwuliriza eyitibwa Kkooki Broadcasting Services, eyo nno nga ye radio oba radio abantu bonna gye basiika ku matu olinga alima olinga bw'ojja eno eriyo empaka z'olulimi lw'eno oluyitibwa Olukooki eziyitibwa oba ziyitibwa ow'ebyobuwangwa jjaddu kunnyonnyola. Waliyo empaka z'olulimi lw'eno ezaateekebwako n'ebirabo. Enkulaakulana ez'enjawulo omuli zibbiiki ezinyirira, omuli amaato ge basobola okuvugirako amaato g'empaka, bw'otuuka ku nnyanja osangayo amaato, eriyo ebintu eby'enjawulo. Kakati mu kitundu kino ekisooka njagala okutegeezaako nti abantu abasukka 300 okusinziira ku kuteebereza kw'abantu oba okubalibwa kw'abantu kiyite census kwe kwabala abantu 300 n'okweyongerayo be bantu Obwakabaka bwa Buganda buba bufiiriddwa singa nga Kkooki ebeera ensazeewo mu kitundu ekyo kyandeese okwogera n'okunnyonnyolwa. Njagala okutegeera byabufuzi byebikiri emabega, bintu ki ebikiri emabega. Okubajjukizaako akatono wabaddewo ensonga mu Bwakabaka bwa Buganda. Nyina ensonga enkulu ze njagala okumanya. Tuwulira eyo wabaddeyo endooliito ku ttaka eyo mu bitundu amasaza g'Obwakabaka bwa Buganda naddala Kyaddondo mu Wakiso omwo mu Kampala mu Busiro omwo mwonna endooliito z'ettaka. Njagala okutegeera ne mu Kkooki muno endooliito z'ettaka kyo kikolebwa kitya mweziri. Tuwulira ebizibu e Buganda bingi nnyo ebibadde bituludde mu Buganda omuli obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka, omuli obwavu obukudde ejjembe, omuli ebyobuwangwa ebize binaabuuka, omuli ebifo by'obuwangwa ebize bitundibwa, omuli ebintu bingi nnyo. Njagala okutegeera nino mu Kkooki gyebiri. Mu ndagaano eyagatta Kkooki egy'okunnyonnyolwa obutereevu gye nziza okutunulamu, erowoozebwa nti nno yemu ku zisinziiribwako obumulumulu obwalibanga bwe buyinza okuviirako obuzibu. Ndoza mujjukira Baganda mwetegereze programu zino zenkola mwejetegereze nnyo. Mujjukira akabi akaali kagudde e Buganda waliwo ekiseera ky'ekayunga mukyakijjukira ewaganibwa empologoma okugenda side eri kati ate wano waliwo ne border ategerera ewala ku batooki n'amaaso gaagalaba tunula gye biraga ategerera omanye endooliito yalivaawa. Okutangira kusinga okuwonya. Bw'obanga osobola okutangira ekintu making sure tekibaawo naddala bw'oteebereza nti kinaaba kibi. Ndi bali bamu abo abagezaako okutangira singa kiribaawo ekibi ate siri mulanzi wa bibi nti oba bwe kinaabaawo munaagamba ye yakiranga. Ndi mutesitesi wagoba ensonga era ng'ensonga z'engoba ze zikwatira ddala nga tezikyakwata ku muntu omu. Mu Kkooki eno gye nzije eriyo by'obulimi, eriyo obutale abantu batunda, osobola n'okuyita ku kkubo ne weegulira ku ttooke. Eriyo ate outlet ekutuusiza ddala kubanga tukoonera ddala ku Tanzania. Nsuubira nti nno Obwakabaka bwa Buganda bufiirwa ekintu kino ekyokubeera nti nno omuntu asobola okukoona nga ye boda kati ng'ate tulina we tukoba kiba kinene nnyo okufiirwa. Kizibu kiriwa? Kiri mu byabufuzi, kiri mu byabuwangwa, kiri mu ntegeeragana, kiri mu buntu, kikyakolebwako, kyagaana, kituuse we kiremera ddala oba waliwo abakisuukunda emabega. Nsonga za ssente, nsonga za bigambo, nsonga za ki ezireeta embeera zino. Mu Kkooki eno gye tusinzidde okubanga atubaweereza. Yenze Ssaalongo Kanka kapita ku Media Choice Television. Mbakakasa ojja kusanga ebifo ebinyirira mu Kkooki mujja okweyagalira. Eriyo ebintu ebirungi ng'ogyeko emmere ennungi, eriyo abakyala abalungi, eriyo abasajja abalungi n'abaana abalungi, mulimu amasomero. Njagala okuteekateeka n'enteekateeka okutundira mu nteekateeka kuba nabiwuliddeko ebitonotono nti ate waalijja enkulaakulana ezisukka ku za bulijjo ng'ogyeko eky'amazzi amayonjo. Ekifo kino kigwa mu Rakai District. Waliwo ebitundu ebirina okukolebwa gavumenti naye bwe nasomyeko mu kiwandiiko ekipulaningira ekifo kino ate Obwakabaka bubalibwa nnyo ku nkulaakulana. Kitegeeza nti bwalibanga bwa muzinzi nja kubibuulirwa, bwalibanga bwa njawulo nnyo mu kuteeka enkulaakulana n'ettaffaali eddene ku bantu. Bw'ate bw'osoma mu ya pulaana ya district namba ng'erimu nti nno Obwakabaka oba omukulembeze ono w'ekitundu kino abalibwa nnyo ku abo abayinza okutereeza ensonga. Bintu ki ebikulu bye bakoze, bintu ki bye batuuseeko, bintu ki bye beegwanyiza, bintu ki ebiri mu future mu biseera by'omu maaso bwe babanga basazeewo okukulaakulanya n'okusitula abantu baabwe. Mindset, endowooza y'abantu b'omu Kkooki eri ki? Ki kye balowooza ku bino ebitambula? Bo nga bo boogera ki? Ng'ogyeko ekyokulowooza be tunaafunako abatono n'ababuuza boogera ki?
eno nno waliyo ekitundu eyo mu Kkooki ekibalibwamu mabega nakolako ku programu y'abasezi kituufu ne Kkooki mulimu abasezi that section eyo naye tujja kugituukamu tujja kujoogerako okubibogerwako ng'Abakooki tya omuntu oyo yava Kkooki waliyo kino eriyo omusezi eriyo abalogo eriyo kino kika ki eky'abantu abali mu Kkooki nakyo tujja kubanga tukituukako mu kitundu kyaffe kino ekisooka twewaddeyo okunoonyereza ddala nga tuviira ddala ku ground okutegeerera ddala nsonga ki eziri emabega w'ebyo mutamanyi balaffe twebaza nnyo abeera mu diaspora nga mwagala okumanya ate ekifo ewammwe kuba mmwe mwatuuka dda mu nsi ensuubize naye ate oli afuba nnyo n'agamba ate kampulire gye nava yo waliyo ki ku lw'abaana bo n'amayengo agajja mu nsi egyo ensi gy'olimu eyinza okujjamu amayengo kakati bw'otafaayo nnyo okutereeza gye wava walibanga oluvannyuma ate toyinza kufuna woddukira singa embeera eba etabanguseeyo gye wafuna obutuuzi obw'omulundi ogwokubiri gy'olayira gy'otalidda naye ate embeera bw'ekyuka ne wejjusa nti abo basinga twatereezaayo kuba kikkakatako munnakooki kinakakatako munnabuganda kikkakatako munnabukama bwa Kkooki okusobola okuba nga otereeza ky'otereeza coexistence okubaawo kw'ensi emu n'endala nga zeeriraanye coexistence okubaawo obwakabaka obumu nga bweriraanye coexistence okubeera awamu mu njawukana ssaako n'okubeera awamu mu kukkaanya byonna nsonga nkulu ezitunulwamu naye ekisinga obukulu ani asinga okubeera nga ateeka ettaffaali ddene mu bulamu bw'abantu ani asooka okuba nga agonjoola nnyo ensonga ezimalako emirembe abantu ani omukulu ennyo mu kuteeka ettaffaali eddene mu ndooza z'abantu n'okubakyusa ssaako n'okubalowooleza kubanga ye bw'aba nga atuuse oba nga kizaale kyamutondebwamu kiki ekimufuula omukulembeze abeerawo ng'ayamba abantu nsonga ki ezisinza okubeera enkulu mu kitundu kino tujja kulaba bingi nnyo ebyobulambuzi ebiri mu Kkooki tujja kusobola okutuukako ku byobufuzi ebiri mu Kkooki ku byemizannyo ebiri mu Kkooki bintu ki ebyobwagazi gwali mu diaspora byosobola okugamba nti bwe naagenda Kkooki bwe naagenda ebyakabanda bwe naagenda ekibaali bwe naagenda ebitundu byeno nno oluusi bibuzaabuza engeri gye ndi mugenyi mu kitundu kino ze ndi webuddu eri ensalo yaffe ekoma wali alebe ne tujja eno eno abaliyo Bakooki aliyo abali tuli bebuddu abali boogera olupooca kakati nja kusembayo ntegeera olulimi Olukooki nina ebigambo byensomye ebitandikirwako ne bw'otuuka mu kifo gardens Abakooki balina gardens zaabwe mwe bajja okusanyukira olaba nga obupande obulagawo ate olulimi terukyali lwentegeera nandibanga ne bwensoma ebigambo ebimu oluusi bisoma bulungi binkaluubiriza okutegeera ate nnyingireko ne mu lulimi olulimi ntegeere waliwo okwawukana lwaki twalibanga tunaatera okwogera ennimi ez'enjawulo ababadde boogera olumu nsonga ki ezikireese yenze Ssaalongo Kanka kapitaani mu Kkooki eno okusobola okubatuusaako ensonga ezo tuli ku Media Choice Television ekitundu kino ekisoose gamba munaagambe munne nti ensonga twazikwatiddeko ddala deep okuzirima n'okuzijjayo bwe tuti tuzibateere mu ddiiro mwesalirewo kino bakiyita kunoonyereza okw'amawulire investigative journalism tebakiyita bukesi kiyite spy oba agent tukolera abantu bonna omuli aba gavumenti n'abatali omuli abalimi n'abalunzi omuli abalambuzi ssaako n'abasambi b'omupiira tetulina kitundu kimu kye tukolera kubanga ffe omulimu gwaffe vidiyo bw'ogiraba gwe kyokola bwebanga erina kyekuyambye eba ekugaseeko bwebanga erina kyekunyizizza otusonyiwa bwebanga erina kyekwawuddeko omanya naawe olinawe wasobya yensonga lwaki vidiyo ekwawuddeko ebimu byolowooza nti bitwaliddwa mbakakasa nti property yaffe gye tulina ze kamera zino okusobola okuba nga tubatuusaako ensonga ate amawulire agazimba makulu nnyo okusobola okukulaakulanya eggwanga abakola business they should make informed decisions omuntu omubuulira environment ye Kkooki bweri n'ateekayo akasente ke abakola ebyokuyiiya omuntu omulaga kikyasobola okuyiiza ensi ne bagifuula making the world better waliwo omwami ayitibwa Nkoyo wa Stone Roofing balina ekampuni yaabwe eyitibwa Stone Roofing and Construction bagamba leaving the world better than we found it okugibeeramu nga esingako bwe twagikola ki bwe twagisanga so okugireka but living okubeera mu nsi nga nnungi okusinga bwe baba bagisanga akitegeeza bw'ogireka nga nnungi ogira abala so our first priority is to give you the right information informed decisions unbiased sides of all stories ssaako n'okunyiga wali wabeera ekinyigirizibwa kisobola okuba nga kivaawo abantu beyagalirewo ate n'okuyambako mu abeetaaga okuinvestinga ssaako abeetaaga okulowooza ssaako abeetaaga okwogerera ssaako abeetaaga okusuumuka ssaako abeetaaga okusuubula n'abeetaaga ebyemizannyo okusobola okumanya nti eyo wagendeka oba tewakyagendeka nti eyo walungi oba si walungi embeera ereeta what's the political weather what's the economic weather what is the social weather
What is the mindset? Because the mindset determines the behavior of almost all those things, economically, politically, religiously, actually, dini, culturally, nga y'ensonga enkulu. Omuntu atakuzibwa atasobola kuza balala. Omuntu atalina nsibuko, omuntu atali cultured, being cultured. Buli omu woli obeera cultured depending on the environment gy'olimu. Abakooki bo beeyisa batya. Ebyo byonna ojja kubisanga mu programs zino. I want you to keep it Media Choice Television because we are your choice. We are the media choice. We are the choice of the media. You should make us your number one priority. You should make us your number one choice. Kale, olwo nno olubadde lunyaanyimbe lwaffe eri bannabuddu baluyita lunnabuddu. Olw'abakooki simanyi baba lutegedde oyo mwali ekooki. Mu kitundu kino ekisooka bwe tutyo bwe tutambudde ngenda kuba mbasiibula ate ngende mu kitundu ekyokubiri okunnyonnyola okuva mu bakulu bennyini bekikwatako. Tubasiibudde olinde mu kitundu ekyokubiri.